Mukama omulungi yeebazibwe abooluganda mwenna buli omu gy'oli. Amannya gange mbujjuvu bampita Pastor Mugagga John. Yes, ekitiibwa kya Yesu nsinziira eno Kawempe. N'obuweereza Mukama bwe yanteekamu oba bwe yanzaaza babuyita Grace Church Ministries. Twebaza Mukama olw'ekigambo kino olw'olunaku lw'olwaleero nalondebwa ku platform eno eya Canaan Land okubanga nze ngenda okugabanako n'abalonde ba Mukama kyesitwala for granted. Ekyo tekisobola kubaawo omulamu gwange okutwala omukisa oguba gumpeereddwa okuweereza nti guli awo. So kyebaliza Mukama ne akakiiko akalonda abanaaweereza nammwe mbeebaliza Mukama. Amiina. So katugulewo n'essaala mu bumpimpi ng'egamba nti omuyinza w'ebintu byonna kitaawe wa Kristo Yesu, tukuwa ekitiibwa tukugulumiza Mukama for this moment you have made again, Father. Okikoze neera mukwano gwange taata, mazima ddala taata omuyinza w'ebintu byonna okikoze neera ffe okuba abalamu, neera olwaleero lukedde nga tuli balamu, neera olwaleero lukedde nga tussa nga tulya nga tunywa, neera lukedde nga bwe twalusuubidde okukya mukwano gwange taata. Ekitiibwa kya Mukama. Waliwo mukwano gwange taata nga terukedde neera weewaawo nga zonna ez'emabega zikedde ne leero nga luganye. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza nti ffe weetuli, ate tukwebaza otugabiridde abalina ekyokulya okitugabiridde, ate n'abatakiina Mukama tukkiriza nti ogenda kigabirira. Katonda omuyinza w'ebintu byonna abalina ekyokwambala okitugabiridde Mukama, ate n'abatakiina era tukkiriza ogenda kigabirira, kubanga wagamba nti omulowooza omubiri tegusinga engoye. Bwe mbawadde omubiri nga mulamu kiba kitegeeza n'engoye njasobola kuba kyembawadde kyekisinga. Katonda waffe tukwebaza era nga tugenda okugabana ku kigambo kino taata omuyinza w'ebintu byonna. Kusaba kwange nti leka buli gwe wateekateeka ne gwe wateeseteese akiwulira akifune era akinyumirwe era akiganyulwemu mu linnya egganzi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amen. Haleluya. Olunaku lw'olwaleero tugenda kuba tugabana ku kigambo omutwe guli ebisaanizo by'omuntu anaatukirizibwa mu Katonda. Nziyite ki mu Luzungu? Qualities of a person who will be perfected in God. Qualities of perfection in God. Kagitwale bwentyo. Qualities of perfection in God, oba ebisaanizo by'okutuukirizibwa mu Katonda. Naye ate ne kalisaga akajjamu nti eby'omuntu kubanga okutuukirizibwa munaye si kwa buli omu. Ate sometimes nze ntera ogamba abantu nti kulina optional. Omuntu yasalawo n'agamba njagala ntuukirizibwe mu Katonda, so n'akola ebyo byateekeddwa okukola asobole okutuukirizibwa. Amiina. So kakati I will say qualities of a person who will be perfected in God. Oba ebisaanizo by'omuntu anaatuukirizibwa mu Katonda. Simanyi oba bikozi oyo aba bikozi munannyambako. Amiina nnyo. So tugenda kulaba ekusookera ddala njagala njogere ku kigambo kye bayita okutuukirizibwa. Tusooke tukitegeere kubanga abantu abasinga kye tuyita oba oli awo okutuukirizibwa si kwe kutuukirizibwa. Amiina. Omuntu bw'atuuka ekiseera ng'asobola okulya n'anywa ne yeebaka aba atuukirizibwa. Musumba Ssekisaka yatuwaako obujulizi n'agamba nti baali mu kusaba ewuwe ewali okusaba kwa jeneraali ku kyaki tiyagenda okufuluma ng'omwami bulijjo yamulabanga bulaaza ng'asaba munyiikivu, naye kati bulaaza n'ajja afunayo omukisa n'agulayo kamotoka n'azimba ne ku nnyumba. Bwe yazimba ennyumba n'agula n'emmotoka. Baali basaba ye ng'ali mu mmotoka ng'amenya omutto amagulu agatadde ku dashboard ng'ali mu kusabira awo. Bane bali eri beekunkumula kati Musumba Ssekisaka ne mu mmotoka akulumba. Bwe yajja ku mmotoka n'akonkona n'amugulira. Namugamba muganda wange tuli mu kusaba amagulu gatadde ku dashboard.
musumba ndi mukusaba namugamba saba bwotya amagulu gawanise omutto ogumenye namugamba musumba ffe tetusaba nga bali ffe already twatuuka dda mu kanani yaffe tuli mu kanani kati tetuli mu budde bwa kulwana teleka bali balwane naye bwe balituuka baliwumula kati nga ye omwami oyo okutuukirizibwa mu Katonda yakudifayininga mu ngeri nti kasita nfuna akayumba nenfuna n'emmotoka nenfuna nezendiisa abaana bange how be perfected already mukama yebazibwe so kati bwe nkitwala nti buli omu ategeera perfection ayinza okuba ayina endowooza bwetyo nti perfection etegeeza ekyo mukama yebazibwe kozi bwe tubeera mu maaso ga mukama tubeera ne prayer requests kati goyinza omuntu asobola okuba nga alina prayer request yakufuna mulimo bw'afuna omulimo n'agamba nti I'm perfected omulala ayinza okubeera nga alina prayer request yakufumbirwa bw'afuna omwami n'amukuba embaga I'm perfected n'alaba nga ali perfected omulala asobola okubeera ne prayer request yakuzimba bw'azimba n'ayingira n'alaba nga ali perfected no that is not the perfection I'm talking about okusikwe kutuukirizibwa mukama kwantisa okwogerako nammwe okutuukirizibwa kwenziza okwogerako kwe kuno Petero n'agamba mukama waffe nti ssebo tunaakola tutya ffe abaaleka ebyaffe byonna ne tukugoberera tugenda viiramu awo Yesu n'amudamu n'amugamba nti mazima ddala mbagamba nti buli eyaleka ekikye n'asalawo n'angoberera agenda kufuna 10 ku nsi n'10 mu ggulu kati that is the perfection I'm talking about njagala njogere ku 10 eky'oku nsi n'10 eky'omu ggulu kati mu bufunze njogera ku bisaanizo eby'omuntu anaafuna 10 ku nsi n'10 mu ggulu yes zekyo kyempita okutuukirizibwa oba kyempisa okutuukirizibwa mu njiri y'olwaleero haleluya haleluya kati ngenda kutandika n'ekyawandiikibwa kino then tulyoke tugende mu bisaanizo nze byempandiise siwandiise bingi nganze omuntu mu notisi wange waneeno gwe nkoze gwengenda okutolako nga mpeereza olwawo mungi sigenda mumalayo yenna nempandiise ebisaanizo 6 byengenda okwogerako yes naye mukama bw'anaatusobozesaako 2 oba 3 nakyo kinaaba kyamakulu nnyo amina so ntandise bwe nti katutandike ne scripture eno nga main scripture yaffe mu 1 Timothy 3 verse 8 Timoseewo ekisooka chapter essula eyokusatu olunyiriri lwa 8 tugambye bwe ruti nti bwe batyo n'abaweereza kibagwanira okubeeranga abalimu ekitiibwa si bannimibbirye abatanywanga mwenge mungi si beegombi ba bintu nga bakuuma ekyama eky'okukkiriza mu mwoyo omulungi era nate abo basookenga okukemebwa balyoke baweereze nga tebaliiko kyakunenyezebwa bwe batyo abakazi kibagwanira okubeeranga abalimu ekitiibwa abatawaayiriza abalimu ekitiibwa abakazi kibagwanira okubeeranga abalimu ekitiibwa abatawaayiriza abatatamiira abeesigwa mu byonna olw'12 n'addayo n'agamba abaweereza babeerenga basajja ba mukazi omu nga bafuga abaana baabwe bulungi n'ennyumba zaabwe kubanga abamala okuweereza obulungi beefunira obukulu bungi n'obugumu bungi mu kukkiriza okuli mu Kristo Yesu haleluya tutandise n'essuula eyo namanya n'olunyiriri olwo tuluwulidde bwe lwogedde amiina byonna bye lwogeddeko kimanyi bendi mukwogera nabo ne mukwogera n'abaweereza kuba bwe twakkiriza Kristo is a solo merchant musajja musuubuzi wa mmeeme z'abantu ayagala kuwininga myoyo kugiyingiza ggulu era buli mulokole you have to be a solo winner
olina okuba ng'owinninga emmeme z'abantu ng'ozijja mu sitaani ozireeta mu Katonda. Emmeme yatamiira obwenzi, emmeme yatamiira ebisiyaga, emmeme yatamiira omwenge, emmeme yatamiira biki, okuvuma, okwenda, zonna n'ozitamyayo. Enjiri ye erina okuba ng'ebatamya ebintu ebyo ng'ebaleeta mu Kristo Yesu. Haleluya. So kakati ne batubuulira ffe ffennyini abaweereza qualities ze tulina okusooka okubeera nazo, ne bazoogera. Amiina. Era kambabuulire omuntu yenna olina obuvunaanyizibwa obusaayo omwoyo okumuweereza Mukama gwe yakuteekako. Mukama yeebazibwe. Bagambye omuweereza alina kuba wa mukazi omu, oli wansi w'omuweereza ow'abakazi 2 3. And you follow. Where are you heading? Amiina. Obulokozi bwe twayingiramu si mmotoka mbu driver yamanyi ate emmotoka, kubanga era bwe bakulaga emmotoka baba bakulaga buweereza. Naye kankubuulire nti driver bwe ntuula nga mmanyi antwala Kawanda, nga manyi tukwata bomboloodi, olugikyusa bw'ati n'agitunuza mu tawuni, awo wennyini weetaseba otutwalawa. Nina okubuuza. Naye munnange abamu twafuuka baki oba twagonda nnyo simanyi. Otuula mu buweereza, obuweereza n'obulaba nga bukuvuga bukutwala mu geyeena, naye nga gw'ogamba kimu nedda musajja wa Katonda. So kati omuntu kyova olaba abaana ab'obuwala, nze era mba neenya nnyo, mbawulira babeerako okwo ku gundi nga bawa obujulizi ku mativi. Nengenda bwannabbi w'obulimba, bwe nagenda mu kasenge nangamba okusabira sooka weeyambule, mbu naye ne yeeyambula. Wamaokweya nangamba yeebake wali ku buliri wengenda okukusabira, naye ne yeebaka. Najja nangamba kisibiriza kyonna kyowulira bakukolako, manya bw'atyo omwoyo omutukuvu bw'ali mu kukolako, ne bamwebakako. Ne bamwebakako najja bw'aviza nabbi w'obulimba banneebakako. Such people, I don't have even a pity for them. Because are you blind? Walinnya emmotoka ekutwala Kampala, ate olaba bakutwala mu Kiteezi, butuyogera. Nogamba ssebo nedda nzize mu kansolingi nkuwa ebirooto byange n'ebizibu byange onsabireko, naye oŋŋamba okweyambula nzibirize amaaso. Nedda sijja sobola kaŋŋende, it's okay, vaayo. Ate bwe naavaayo nera kubansala ali emmotoka enkoone. Kati ebyo Mukama yeebazibwe. So kati qualities ezo nsookedde ku sayidi eyo ey'abaweereza, nti munnayo oli ne bw'abeera musumbawo, oli ne bw'abeera ani, ng'olaba abuuka qualities ezo ezoogeddwako mu TIMOSEEWO TIMOSEEWO essuula 3 olunyiriri lwa 8. Omuweereza wa nnimibbirye, omuweereza nga wa lugambo, omuweereza nga mutamiivu, omuweereza wa bakazi 4, omuweereza lerere nga byebyo. Mukama yeebazibwe. Oli wa ddembe. Era nze benkulembera mbagamba bannaaye, bwe mundaba nga ntandise okuteguka n'akawala akalala, muli baddembe okuntuuza. Bwe nnemerera ne mbalemerera ne nsigala nga nkyatiguka, nga mugenda eri anaabakulembera abatwale mu ggulu, kuba kati mba mbatwalawo. Bwe mundaba nga ntandise kumpanya, ze mumpisaamu ze ndya, munnange musumba kano kampeerereze omuntu bw'ati, nga nkakumya ku nze, nga muteekayo, kubanga mba sikyabatwala mu ggulu, olwo mba mbatwala mu kulemererwa, mu kuzikirira. Mukama yeebazibwe. So kaakati omuweereza olina okuba ne qualities ezo nno njogera ku muweereza, naye mu bufunze kanveeyo ku muweereza, ate tuddeyo ku muntu anaatukirizibwa, whereby buli omu qualities z'olina oyitamu. Haleluya. Kati bino byemu ku ebyo byengenda okwogerako. Ekisooka kya byonna, omuntu anaatukirizibwa mu Katonda oba ebisaanizo. Ekisaanizo namba 1, olina okuba omuntu akkiriza okulerebwa. Omuntu akkiriza okulerebwa. Kulera ki kwe njogera? Omuntu akkiriza okutuula wansi w'omuweereza wa Katonda, w'omuweereza wa Katonda Mukama gw'akuwadde, oba mukyala oba mwami. Kyenjogerako nti okutuula wansi w'omusumba wo Mukama gwe yakuteekamu. Amiina. Ekimu ku
kubireetedde ekkanisa y'omulembe gwaffe okubeera eyuuga ennyo. Abantu bangi baagala okulera naye batono abaagala okulerebwa. Kale wulira akavuyo akali awo ng'ayagala okulera teyalerebwa, agenda kulera atya? Amiina. Abamu Katonda akwetolooza mu mbeera zonna ng'ayagala oyige butya bwe balera naawe olirera. Nze nga nkyali mu buweereza obwa musumba wange gye nava Mukama yantwalako n'embeera ewa musumba, nanzijja ku mirimu nga sikyakola nga ndi wa musumba atudde, ne nvaayo ne ngenda ew'omusumba omulala second pastor, nayo ne ntuulayo, ne nvaayo ne ngenda ku kyaki wennyinnyini ku kigo, nawo nga Mukama yagenda ntambuza bw'atyo nga kikyanoonya wabeerewo kye bayita okulerebwa n'okulera. Amiina. Naye abantu abasinga kasita ayiga okuvvuunula olunyiriri aba takyayagala kukakkana wansi wa musumba we, n'ayiga okwogera ennimi ky'olusaba n'agamba kulama karaba. Muganda wange oyo taddamu kutuula wansi wa musumba we, abalaba benkana. Ate leero bw'aliyigayo ekirooto ne bamugamba nti ekiki bw'oloota nga bakuwadde ssente kuba kusiiba maama. Naga kati n'ebirooto mbivundula, ennimi nzoogera n'olunyiriri ne bayibuli ngisoma ne njibuliramu ekigambo, nkyakola kyewa musumba. Awo ng'anoonya ng'atandika ati musumba ayogera takyamuwa matu. Bw'atuula mu njiri y'omusumba ng'abuulirako abeeramu quotinga mistakes. Ebyo byonna bitegeeza kinene nnyo ku future yo. Kale ate oba ne bw'oligenda n'otumbira mu bbanga nga tewakkakkana kulerebwa paka omusumbawo ng'akutadde, banne ne bw'olitumbeera ogenda gwa, ate gwe tolitegeera nti ogudde. Manye Abaganda balina olugero olugamba nti enkima gyekoma okwambuka waggulu mu muti gyekoma okola ki? Okukunamira abali wansi. Naye yo temanyi abali wansi we bagikuba olube kumbe bali mu jjisu nga yongerowooza banyumiddwa ng'ebuuka ng'egenda ku ttabi eddala nga yeeyongerayo, kumbe bali mu kusunga. Mukama yeebazibwe. Era abaweereza bonna abavudde mu mikono gy'abasumba baabwe nga tebamaze kukkaanya, abo abagenze ne basigala nga boogerera bubi abasumba baabwe, bonna future zaabwe n'ebibabaddeko, oba n'abamu tebinnababaako naye ebiribabaako tetulibyagala. Mukama yeebazibwe, kubanga tebabadde na kyama kyakukkakkana ne balerebwa. Nti omuntu ateeka okuba n'omutima ogwagala okulerebwa. Okusoomoozebwa kwe tulina mu nnaku zaffe kwe kuno nti abaagala okulerebwa bangi, abaagala okuweereza bangi, naye abaagala okutuulako wansi bateekebweteekebwe olw'okuyitibwa okuli ku bulamu bwabwe batono nnyo. Okwo kusoomoozebwa kw'amaanyi mu kkanisa y'omulembe gwaffe eri abeegayirizi kye tuba tusooka okusabira. Abaagala okuweereza bangi, abaagala okutandika amakanisa bangi, abaagala okutandika zi orphanage bangi, abaagala okutandika, abaagala okuyingira obwannabbi, abaagala okuyingira obwapooso, abeeyita bapooso, abeeyita bannabbi, abeeyita abasomesa, ababyeyita nga Mukama sinaye tannaba nabbi bawabbi basindikamu nti mugende mubikole bangi, naye abatuddeko wansi ne basooka bateekebwateekebwa olw'ekyo kye bayingiramu bannange be batono. Amiina. Nti songa kubanga mbadde mpandiiseeko notisi wano, ekigambo kino mbadde nakyeteeketeekedde era nyina bengenda okusisinkana, naye ngambye ngenda basisinkana luvannyuma lwa kuweereza, kubanga bwe mba nga siri waka sisobola concentratinga, sisobola kusoma kuwandiika n'ensoma ebyo byempandiise nga mpeereza. Wali mba njogera bwogezi omwoyo mutukuvu byabampadde, naye ate wano kiba beta nti aba yabimpadde dda nembiwandiika nembiyitamu nembijjuzaamu ebyawandiikibwa. So kakati era ngenda kumala kuweereza ndyoke ngende nsisinkana abantu abo. Amiina. Ebimu ku bye tukyayogerako oba bye tukyeyongera okwogera bye bino nti so nga buli muntu gw'osomako mu Bayibuli
nga yamala bulungi ayina omuntu gwe yatuulako wansi we. Okugeza Pawulo yatuulako wansi wa Ananiya n'ateekebwa. Ekyo tujja kisoma mu bikolwa by'abatume 9 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'19. Osobola okukimaliriza bulungi nnyo kyonna n'okitegeera bulungi. Owookubiri tutwale ani? Samwiri naye yamaliriza bulungi ti naye mu biro bye yatuulako wansi w'omusajja gwe bayita Eri. Okuva nga muto paka nga mukulu paka lwe yayitibwa Eri n'amugamba nti bayita babati. Ekyo tujja kisoma mu Samwiri ekisooka 3 okuva ku lunyiriri nga lwa 10 n'okukkirira. Amiina. So tuyinza obutazisoma zonna ennyiriri naye nga tuzoogerako nti okutuusa nga otegedde obukulu bw'oyo gwe gwoyita omusumbawo mu bulamu bwo nakikyali togenda kubeera Katonda kye yakutondera okubeera mu nsi. Kakiddemu. Okutuusa nga otegedde obukulu bw'oyo gwoyita omusumbawo nakikyali togenda kubeera Katonda kye yakutondera okubeera mu nsi. Amiina. Pasita oyo kakati nze kyengenda okubeera nsumba wange bannange. Kapoyinti kenjagala tusooke tugayize ddala ke kapoyinti kensoose okusoma akagamba nti so nga buli muntu gw'osomako mu Bayibuli nga yamaliriza bulungi, omuntu oyo ayina gwe yatuulako wansi we. Nenkuwa ekyokulabirako kya Pawulo bwe yatuula wansi wa Ananiya okuva mu ssuula ya kumeka okuva mu ssuula nenkuwa essuula ya 9 Acts okuva ku nyiriri olusooka paka ku lw'19 nenkuwa ne Samwiri bwe yatuula wansi wa Eri. Mukama yeebazibwe. Bangi abaaweereza naye kapoyinti kagambye nti buli gw'osomako nga yamaliriza bulungi. Amiina. Abaaweereza bangi naye abataamaliriza bulungi si be ba role model baffe. Sisobola kuzaala mwana nze ne mutuuma Samusoni. Abantu bagatuuma. Why? However much yakola yaweereza naye emaliriza gye yamalirizaamu si emaliriza gye nsabira gye nsuubira oba gye neesabira okumalirizamu. So I cannot name my child oba name myself nti nze Samusoni. Sisobola kweyita Sawulo. Yali kabaka naye Mukama yeebazibwe. Ate sisobola saba Saala naye Katonda wa Sawulo yayisaawo Sawulo yamuyisaawo n'akomawo. Nze sigenda kweyita ani ono Esawu. Nedda. Wadde yali muyizzi mulungi yawangula naye yamaliriza ati I won't call myself Nimrod. He was a great hunter. He was the first emperor. Naye yamaliriza ati Mukama yeebazibwe. Kakati ngenda kweyita Dawudi. Yamaliriza bulungi kati ndayo ku musingi gwa Dawudi. Ngenda kweyita Yakobo. Yamaliriza bulungi ddayo ku musingi gwa Yakobo. Ngenda kweyita Samwiri. Yamaliriza bulungi ddayo ku musingi gwa Samwiri. Ngenda kweyita Pawulo. Yamaliriza bulungi ddayo ku musingi gwa Pawulo. Haleluya. Ngenda kweyita Peetero. Yamaliriza bulungi ddayo ku musingi gwa Peetero. Kati ffe abasinga twetunuulira ne twerengera Pawulo gye yamaliriza naye nga tetufuddeyo Pawulo gye yatandikira. Nti amaaso bwe gaaziba n'okuyitibwa okwali ku Pawulo teyakumanya paka ng'omusumba wamaze okumugamba. Ananiya Mukama gwe yamuwa. Naye ffe olwaleero tumanyi okuyitibwa kwaffe ne basumba baffe kwe batatumanyi. Tumanyi ebituliko twetwala. Amiina. Abantu abasinga tuli balokole but we are vagabonds spiritually. Munsi ey'omwoyo tuli bavagaboni. Tuli bantu vagabond is someone atayina
atali nekyadi atalina gy'abeera ayinza okubaako waasuula ennaku ebbiri naye si waabwe ng'agendawo bugenzi n'ayoza engoye ne bamuwaako okulya n'asulaasulawo n'amala n'agenda. Oyo omuzunzi katukiyite bwe tutyo. Abantu abasinga bwe tuli spiritually nga tewaliwo agenda kuwaako mbalirira mu maaso ga Mukama ku lunaku lw'enkomerero. Haleluya. Nga ku lunaku lw'enkomerero tewaliwo agenda kuwaako mbalirira. Buli musumba ali kwesunga. Kati njagala weetunulemu ogambe nze ani alimpaako embalirira. Kubanga buli muntu ali ku nsi aliwo embalirira y'oyo Mukama bwe yamuteeka wansi. Naye nkubuuza, buli musumba ali ku nsi aliwo embalirira y'abo abantu Mukama bamutadde wansi. Naye ekibuuzo kyange kikino, gwe ani alikuwaako embalirira? Haleluya. Baliyita abasumba bajeyo ebitabo byabwe ebyabo bye baasumba nga gwe erinnya lyo teririna kitabo kya musumba mwe riri ng'olina mpaweebwa. Amiina. Naye nga nkubuulire n'erinnya lya Kristo lyalina ekitabo ky'omusumba mwe lyali. Omusumba oyo nga bamuyita Yokaana Omubatiza. Kristo yalina okukkakkana n'avunnama ku bigere ebyo, oli n'amunnyika. Yali agaana n'amugamba tomanyi nti tulina otuukiriza obutuukirivu bwonna Minisita Yokaana, kkiriza ombatize. Yokaana n'akkiriza n'amunnyika. Bwe yamunnyulula ati ekitangaala eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba oyo ye mwana wange omulungi gwe njagala ennyo mumugondere mumuwulirizenga. Ekibuuzo kyange, bwe baali tebamunamunnyika ali si mwana wa Katonda, ali mwana wa Katonda, ddi Katonda lwe yamukonfaminga n'amwanjula eri ensi nti mwana wa Katonda ng'amaze okukkakkanira omuntu eyateekebwateekebwa omuteekateeka. Kubanga kyali kyawandiikibwa nti oyo aliva mu ddungu ng'ajja agamba mulongoose ekkubo lya Mukama ng'alina gwali mukubira oluwenda. Era bwe yamala oddumukubira n'akkakkana wansi we n'amunnyika, ettutumu lya Kristo we lyatandikira. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kati nga tuva ku pointi eno ey'okulelebwa, njagala malirize nga ngazi ya pointi eno gye nsomye egambye nti okutusala olimanya obukulu bw'omusumbawo, ng'oyo gw'oyita omusumbawo n'eki kyali lw'olituukirizibwa mu Katonda oba bw'olituukirizibwa mu ekyo kye wateekebwateekebwa okubeera. Mukama yeebazibwe. Buli muntu. Kati kankugambe ne kino nti okimanyi nti abantu bangi nnyo mu nsi abatannabeera kye balina kubeera, naye ng'ensonga eri emu nti tebannasisinkana bantu balina kubateekateekamu ekyo kye bagenda okubeera. Omuntu yenna bwe watondebwa ku ntandikwa y'ensi, watondebwa n'osindikibwa mu nsi, bwe wajja ku nsi wajja n'okuyitibwa nga kuli ku ggwe. Okuyitibwa okwo olina abantu, olina omuntu, specifically omuntu agenda okutuula wansi, ng'ogenda otuula wansi we akuteeketeeke. Omuntu oyo akwanjule. Amiina. Tulaba Pawulo ng'ayanjula Firemooni. Nagamba omwana oyo bannaye nze mwesiga. Lelelelelele gy'agenda ne bayaniriza Firemooni si lwakuba Firemooni wabula lwakuba musumba amwanjulidde. Pawulo ng'asibirira TIMOSEEWO entanda. Nagamba nkulabye, nkwegendereza, nkukemye, nenkutegeera. Ekibuuzo kyange musumba we yali akulabye n'akwegendereza, n'akukema, n'akutegeera. Oba olina mu relationship olinda agenda mugamba mikolo nsumba nangi tugenda kwanjula mu Gw'ekkumi. Amiina. Omusumba. Era mu TIMOSEEWO Pawulo yagamba Timose n'amugamba mwana wange omusumba oweereddwa obuyinza obunenya, obuwabula, obuluŋŋamya, obuwera n'obugoba. Omusumba alina n'obuyinza obugoba, alina obuyinza obuwera. Nagamba ekyo tekiddawo, kikome kati. Alina obuyinza obukunenya,
ani akunenya mbulamu nina omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu yanenya then omusumba waki omwoyo omutukuvu yataddewo omusumba amina omwoyo oyo yennyini omwoyo omutukuvu yayina obuyinza obukunenya naye ate yateekawo omusumba so ayagala bwakuteeredde wansi yaba akunenya era kyekimu ku byogeza Katonda mu ngero kubanga bangi tebamutegeera bw'ayogera oba oliawo bangi tebamanyi bwe bateeka mu nkola ekyo kyayogera okuwulira gw'owulira naye akuwa go ahead from your pastor nze kino kinkwatako nnyo ku mwana ono gwe bayita Samwiri ye yawulira Mukama ng'amuyita Erisi ye yawulirira Samwiri naye Eri ye yalina okuteekateeka Samwiri butya bwe bayita bamukama ekitegeeza Samwiri yalibadde wangi ye gwa mpita wangi tewaliwo kyandimubaddeko not until ng'ali well directed by his pastor naye nowulira ekiriwo pasita Eri yali yagwadda n'abaana be nga baagwa ate nga ne Samwiri akimanyi kuba ne bwe yayita Mukama yamuddamu bigambo binenya Samwiri manya binenya Eri naye bwe yajja yali atidde n'obimugamba kuba amanyi muweereza wa Mukama akyomukomako paka omuweereza wa Mukama lwe yamulayiza n'amukaka bimugambe naye ffe tulina abasumba baffe omuntu n'odda ebbali n'okwata akakuukulu atageya omusumbawo however great you are oyinza okuba omukulu oba oyinza okuba omunene oba oyinza okuba ow'amaanyi oyinza n'okuba nga olina okuyitibwa okunene okusinga okwamusumbawo naye tekikufuula ali waggulu we oyinza okuba olina omulimu ogw'ebbeeyi oyinza okuba olina diguli ey'amaanyi oyinza okuba nga olina masters oyinza okuba olina ssente tekikuteeka waggulu wa musumbawo Mukama yeebazibwe nze njagala nkuwa ekyokulabirako kya mukulu wani ono Pawulo ye lwaki tetumusoma Pawulo katusome ku Pawulo atuwe ekyokuyigirako tusome ebikolwa by'abatume 9 nga tukkirira mpola mpola ebikolwa by'abatume essuula ya 9 olunyiriri tutandikirire ddala ku lusooka tulabe Pawulo obulamu bwe yayitamu nti naye bikolwa by'abatume 9 tuvire ddala ku lusooka tukitegere bulungi ngenda kusoma nga nyanguya naye Sawulo bwe yali akyayogera ebigambo eby'okukanga n'ebyokutta abayigirizwa ba Mukama waffe n'agenda eri kabona asinga obukulu n'amusaba ebbaluwa ez'okugenda e Damasiko eri amakuŋŋaaniro bw'alirabayo abantu ab'ekkubo abo nga basajja oba bakazi abasibe abaleete eri e Yerusaalemi awo bwe yali ng'atambula ng'anaatera okutuuka e Damasiko amangu ago omusana oguva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti Sawulo Sawulo onjigganyiza ki n'agamba nti ani ggwe Mukama wange ye n'amugamba nti nze Yesu gw'oyigganya ggwe naye golokoka oyingire mu kibuga onoobuulirwa ebikugwanidde okukola naye abaali batambula naye ne bayimirira baasamaalirira kubanga bawulidde eddoboozi naye ne batalaba muntu Mukama yeebazibwa akanyiryako 6 ako kakootinge kagamba nti naye golokoka oyingire mu kibuga onoobuulirwa ebikugwanidde okukola ye oyo Kristo yayogera ne Pawulo kati by this time yali akyali Sawulo Kristo yayogera ne Sawulo naye Sawulo Kristo teyagamba Sawulo kuyitibwa kuli ku Sawulo teyagamba Sawulo biki byalina kuwulira wabula yamugamba gwe genda eri anaakuwuliza by'oteekeddwa okuwulira olw'omunaana Sawulo n'agolokoka wansi amangu ago amaaso ge bwe gaazibuka n'atalaba kintu ne bamukwata ku mukono ne bamuleeta e Damasiko n'amala ennaku 3 nga talaba
era nga talya wadde tanywa. Yaliyo omuyigirizwa mu Damasiko erinnya lye Ananiya. Mukama waffe n'amugamba mu kwolesebwa nti tuwulirize okwolesebwa kwa Ananiya. Mu kwolesebwa nti Ananiya, n'amugamba nti laba nze nzuuno mukama wange. Mukama waffe n'amugamba nti golokoka ogende mu kkubo eriyitibwa eggolokofu, obuulize mu nnyumba ya Yuda omuntu erinnya lye Sawulo ow'e Taluso, kubanga laba asaba era alabye omuntu erinnya lye Ananiya ng'ayimiridde ng'amussaako emikono azibule. Aleluya. Ananiya oli Sawulo eri asaba Mukama amulaga omusumba omutuufu. Amiina. Kati gwe simanyi oba omusumba wo Mukama yali amukulaze n'akakasa nti ye musumba wo, naye katukkirize yali akikulaze. Amiina. Kati Sawulo amaze olaba omusumba we ne Mukama yejjidde ew'omusumba wamugamba genda nti nga omuseeko emikono azibule. Okulaba kwa Sawulo kwali luddawa? Kwali mikono gya musumba we Ananiya. Katweyongereyo katusome nga tukkirira nti yaliyo twakomye ku lwa 12 era laba twakomye ku lwa 10 twakomye wa eggolokofu obulize mu nnyumba ya Yuda awo twamazeewo. Era laba omuntu erinnya lye Ananiya. Kati tuli ku lwa 13 n'agamba nti naye Ananiya n'addamu nti mukama wange, omuntu oyo nawulira ebigambo bye mu bangi obubi bwe yakola abatukuvu bo abali e Yerusaalemi, era bwe buli obungi ne wano alina obuyinza obuva eri bakabona abakulu okusiba bonna abakusaba mu linnya lyo. Naye Mukama waffe n'amugamba nti genda, kubanga oyo kye kibya ekironde gyendi okutwala erinnya lyange mu maaso g'amawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri, kubanga ndimulaga ebigambo bwe biri ebingi ebimugwanira okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lyange. Ananiya n'agenda n'ayimirira mu nnyumba bwe yamussaako emikono n'ayogera nti, owooluganda Sawulo, Mukama waffe antumye Yesu eyakulabikira mu kkubo lye wafulumiramu, ozibule ojjuzibwe omwoyo omutukuvu. Amangu ago ku maaso ge ne kuba ng'okuvuddeko amagagamba, n'azibuka n'ayimirira n'abatizibwa bwe yatoola emmere n'afuna amaanyi. Mukama yeebazibwe. Okulaba kwa Sawulo kuvudde wa musumba we, naye bino bye bisinze okunyumira. Sawulo yali teyeemanyi nti nakibya, naye omusumba we kugamba okutuukirizibwa oba fyuca ya Pawulo mu Katonda, Mukama yagigamba omusumba we nga tannagigamba Pawulo. Haleluya. So kati Pawulo agenda okutuuka to be released. Ono omusumba nakyalinga Pawulo ng'amanyi nti gwe nakyalinga kibya kya Mukama, nakyalinga mubulizi wa njiri agenda okutwala enjiri mu mawanga, naye nga ne Sawulo teyeemanyi, yamanyi ekintu kyanjakira kubanga nali ngenda kutta abantu ba Mukama, kati si kyabasaali awo, naye omusumba waabimanyi. Kye neebuuza, Ananiyawo amanyi okuyitibwako? Ananiyawo akumanyi, akuwa obudde, omuwa obudde kyekikulu, kuba gwe olina osooka omunoonya, ng'olina osooka ogenda gy'ali. Nva ku ono Pawulo kyekikye yali special case olw'ensonga baali bamuzibye amaaso ne babaako we bamuteeka, Mukama ne yeerumbira omusumba n'ajja gy'ali n'amugamba, Mukama amaze omugamba, gwe tekijja kuba bwe kityo, wabula gwe you have to be open to your pastor. Amiina. Oyo omusumba we y'ani? Ekibuuzo kyange kiikino, omusumba wo si ye muntu gw'otuula mu kanisa, si buli kanisa gy'oyingiramu nti omusumba wamu ye musumbawo. Era nange nnoonya Mukama, era nengendako ewa musumba Sesaka ne nnoonya ku Mukama, ngendako ewa musumba Nnyonyinto neyo ne nnoonya ku Mukama, ngendako ewa musumba
John Mulinde olw'olusozi lw'Esseguku nenoonya Mukama eyo ku lusozi nyendewo Musumba Tomu nenoonya Mukama naye si beeba bonna abo nga bwe bamenye omuntu aba n'omusumba omu by the way abasigadde baba baweereza ba Mukama bakugattako okugattako points mbulamu okugattako ebyenjawulo tewaliwo ekirungo ekiri mu Musumba Tomu alina deliverance gendayo n'ofuna deliverance waliwo ekirungo ekiri mu Nsumba Nyonyi Ntono asomesa genda yakusomese waliwo ekirungo ekiri mu Nsumba Senfuma genda yagenda kusomesa bino ne bino obiyige bwe bityo naye ng'omusumbawo oluusi weekanna bulemi nga Mukama ye musumba gwe yakuteeka wansi we amiina era kyova olaba omuweereza wa Mukama tokwatanga kimu kya 10 ng'okitwala buli wamu si bwe kityo bwe kibeera ekimu kye 10 bakiwa mu kkanisa emu ew'omusumbawo amiina naye ffe munaye twafutuuka mu ndagaano eno empya ebintu ne biyitirira ffe ne tutwala nti ebintu biri for granted tebikyalina order era oli olumugamba ffe tuli mu ndagaano mpya gwe bwe bagamba mu ndagaano empya ne bagamba endagaano enkadde gimenyewo bw'omanya nti eno yew'omusumba waawe kakkana olunaku lwogenda owaayo ekimu kye 10 naddala nga oli ku kyaki woli genda n'ekimu kye 10 ky'omungalo oyo musumba wange njagala kulaba nti omusisinkani yogerako naye omwemu n'ebino nno bye bitawaanya bizinensi yange bino bye bitawaanya omulimu gwange agolole ku mikono gyagikuteekeko kweganga kyofa nze nkikozesa nnyo si lwakubambu bwe naziteeka mu kibbo Mukama taazirabe nedda njagala nnyo okusika attensioni ya musumba abeere ng'amanyi wa weempita amiina omusumba wamanyi wa woyita omusumba wamanyi biki byofeesinze mwana wattu kiba kigambo bugambo omuntu nga bw'alina omuzadde ow'omu nsi ey'omubiri bw'atyo wabeera n'omuzadde ow'omu nsi ey'omwoyo kati ng'omuzadde wo looza asaba bingi bwe mugenda ne mwanjulamu muteekamu ssente ne mukola byonna bw'atuuka agamba mugende mubeere mirembe ako kamubeere mirembe kokka ne kabalabye omukisa obulamu bwammwe bwonna oba obufumbo bwammwe kati n'omusumba ow'omwoyo bw'atyo oliita ekimu kye 10 n'akiteeka ku mukono n'agamba genda Mukama akole ki naye abasinga tuyagala na musumba wamanye ssente mmeka z'ofuna kakati kyokola okiwambi tundutundu okiwambi tundutundu n'oleetako 10 n'oleetako 3 n'oleetako 2 n'oleetako 1 ekitundu n'oleetako n'osembyayo akanaana aleke kumanya abalala tokitwala mu ngalo ze oteeka mu bbaasa togiwandiikako linnya lyo musumba talaba z'owaayo osuulayo busuuzi kugamba abasinga Mukama yeebazibwe towa musumba naye owa Katonda okuyita musumba kati bw'aba omusumba yalina okukola recommendation mu maaso ga Katonda tuwadde ekimu kye 10 then fuba nnyo Katonda ako omusumba oyo amanye abasinga tugamba nze mbikolera Mukama sibikolera bantu Katonda yatugaana kweyabiza bantu naye teyatugaana kweyabiza muntu gwakutadde wansi wo nga bwe weeyabya maaso ga Katonda bwolina okweyabya maaso g'omusumba wo ate oba kankubuulirira kino ne bw'oba olina ekikutawaanya kyatula maaso g'omusumba wali kusabira essaala ya ddakiika 2 erisinga ebisiibo 4 by'obadde oli nga musumba nkubuulire ekituufu okwematiza kuntawaanya musumba nsabiraako ne bwali kuwesa eddakiika emu bw'ati n'akuteekako emikono kale nkubuulira oliraba enjawulo bulijjo gy'olwanirira Mukama yeebazibwe ffe munnange abasumba tubatwalanga n'owulira ddala oli ng'ayogera bwe muwaayo emyezi 2 ogwokusatu nguwamu nti bwe nkola bwe nti ogwokuna nguwakeeri nze kugamba nga gwe weesalirawo gwe mwana ate gw'osalawo ewaka ekitaliyo Mukama yeebazibwe so we need to sit down under our pastors gw'omanyi lwaki musumba waffe omanyi lwaki Katonda akutuma n'otuuka ew'omusumba n'agaana that is the very 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 big mistake we do ate ne Katonda akikozesa nnyo nga nkiyite ntya Katonda agikozesa nga test nti nkutumye
naye musumba wagaanye. Kati what is next? Kubuuka musumbawo ogende okole ekyo wawulidde. Katonda oba omulese mabega. Mukama yaŋŋambye ngende ntandika ekkanisa. Ogende omusumba Mukama yaŋŋambye ngende ntandika ekkanisa, erinnya yali mpadde ekifo yakiŋŋambye. Omusumba n'agamba sooka okkakkane wali, sooka otuule nsooke nange mmanye Mukama. Wayite ewiiki bbiri nze musumba tayagala kunta. Musumba ntuulira waapi? Kakkana, weereza. Amiina, weereza. Oliba oli awo ali kutuukako n'akuyita n'agamba munnange kola ki? Jangu. Oba oli awo n'akusabira. Nze musumba wange yantuuza omwaka mulamba oluvannyuma lw'okumugamba nti Mukama ntuma. Ate bwe nannyongerako obuvunaanyizibwa bw'essaayi. Obuzibu bw'ensanze nti points zino nkulu nnyo. Okubayanga nkulu nnyo, buli emu eyagala ebeere nga ye nannyini samoni. Kuba buli emu mpulira njagala ngiveeko ngende ku ndala ne munnange. Ate ngenda okwesanga nga mpulira sigimazeeyo bulungi. Mukama yeebazibwe. So kakati tubadde ku point ey'okulelebwa. Naye tutegeera akulera ye musumbawo. Kakkana wansi w'omusumba mumuwulirize. Ebyo by'onojja wansi we bye bigenda okukubeerera obulokozi. Amiina. Ndowooza ka ngende point 2 ne tunaaba tumaliriza ne point 2 oba point 3. Point 2 tusigazaayo okukyusibwa, okusoma Bayibuli, okwelesa, ennyambala, ennaku Saturday, okusaamu ekitiibwa endagaano y'obufumbo. Naziwandiikiddemu eyo oda ne mu kuzinnyonnyola oba mu kuziyogerako oba nzendekeze mu oda eyo. Amiina. Kye tulina okumanya kiri nti okukyuka kw'omuntu tebakukaka, era omuntu assaayo, omuntu asalawo obusazi okukola obubi oba obulungi, kubanga era omuntu akkiriza na mutima gwe okulokoka n'okuweebwa n'ayatula n'akamwa ati n'alyoka aweebwa obutuukirivu. Olwo ngenze point gye bayita okukyusibwa. Mukama yeebazibwe. Okukyuka tebakukaka. Kati njogera ku gw'okyuke. Tewali agenda kukaka kukyuka. Nedda. Kubanga tewali wakukaka kola decision eyo. Teri agenda kukaka kugaana kwambala bubi. Nze banaye munansonyiwa, ndi musumba naye alimu kye bayita omusomesa. So kati omusomesa agiyita kuba n'agiyita B omwana tajja tegeera nti eri bagiyita SB. Okiwulira? So when I'm preaching, I'm direct. Amiina. So bwe mba njogera singa kyembikako ne ngamba ate wano mbadde omuntu nyinza okwogera ku kwambala empale omuntu n'anyiiga. Kati naye bwe siigyogereko omwana gwensomesa, kuba ticca bw'aba mu kiraasi bw'akuba kaddole alina okugamba abaana that this is a doll. A what? Abaana ne baddamu a doll. N'ategeera n'abaana ababuuza have you understood? Yes teacher. Ate n'abawa ne test abatesting oba ba understanding ze bwe bagiyita, n'addayo n'abaleetera exam aba testing oba they are ready to be promoted. Kati oyo ye teacher. That's why kyenjogera nkyogerera dda point njatulira ddala ngamba nti okwambala obubi nkibikabika. Munansonyiwa audio ebbiri ziggwayo n'amasimu. Waliwo abanzeeko ssaamu yakati bankubira simunze okumu naye ngenda kumala kuweereza. Amiina. Okay, mbadde ndi mu kwogera ku kukyuka. Njogera ku kukyuka kw'omuntu nti tebakukaka. Mbadde nsembyeyo nga njogera nti ndi direct kuba ndi musomesa. Amiina. Ndi musomesa mu by'obwakatonda si mu by'omubiri.
nsomangako kuba ttica. Amina. Mukama omulungi yeebazibwe nti okukyukako tebakukaka. Munnange teri yagenda kujja akugambe bikiraawo salaaka kale bajja kujja bakugambe naye tebagenda kukaka. Kati kino kyendi mukola kugamba but I can't force you. Oli okugamba nti lekerawo okusala obukuubo mu nviiri, oli muweereza wa Mukama, oli mulundu, oli kibya kya muluwendo. Lekerawo okutuubula ku TV n'olaba omuyimbi gundi nga yakasaze naawe n'okasala. Obukuubo obwo buyina miiningi ennene gye tutaze kwogerako leero. Naye gwe olw'okuba walabe yakasala naawe n'okasala. Amiina. Oba mwana wa bulenzi tewali wagenda kukaka kulekerawo kuba kyangwe mu nviiri. Obuviiri ne bubeera ng'obukiringi kyokka oli musajja muweereza wa Mukama. Kino kulaba ogenze Samweya mwagenze mu kuyimba kwa gospel oba mwagenze mu show ya gospel. Oli najja n'agadread, ono najja n'ebikya. Mukama yeebazibwe tewali wagenda kukaka nti tosiba nviiri. Naye okukyuka kuva gy'oli. Amiina. Okukyuka kuli mu ggwe. Bw'otuula mu mutima gwo n'ogamba kanyambale nga kujja entove ku damage. Ye Katonda ajja kulaga ebirooto naye oluusi nga n'ebirooto tebikwatagana ku damage z'oyamba nga biri wala naye nga damage eyo ebireeta. Omuntu omu yatuwa obujulizi yafumbirwa n'asaba Mukama omwana n'abula. N'amusaba omwana n'abula, n'amusaba omwana n'abula. Paka Mukama lwe yamutumira. Omuntu najja n'amugamba Mukama yaŋŋambye nti buli lw'atunula mu nnyumba yo alabamu abasajja babiri, talabamu mukyala na musajja. Nagati nti Mukama akulaba oli musajja. Nampa lwaki? N'amugamba anti mwenna mwambala kimu n'ebbaawo, mwenna mufulumira mu mpale muyingirira mu mpale. Namugamba Mukama yaŋŋambye bw'onoolekerawo kwambala empale agenda kuwa omwana. Oli n'alibita olusaago naye bwe yakwata empale n'azookya n'agula ebiteeteeyi yazaalirawo omwana. Era bwe bujulizi bwawo. Mukama yeebazibwe. Kati ate ffe tuyina enjiri gye misunderstanding nti buli omu oyina forbidden fruit yo. Kati ne tukitwala mbwe ebintu ebimu bibi eri abalala birungi. Ekibiiza forbidden fruit. Forbidden fruit Mukama kyayinza okugaana nze n'akindekera. Tekiba kibi, kiba kintu naye nga gwe kikutwala wala okusinga nze. For example, omuntu ayinza okuba alaba waliwo abantu abamu nga Mukama yabagaana okulaba TV ezensi nga seriously wagirabira bw'ati Mukama amulumba. Naye ng'ekyamugisa ku TV ezensi bye byensi bye balagako nga yali tasobola kwekontrolinga butalaba nnyimba za nsi zikubibwa ku bukedde. Mukama namugamba kati lekirira ddala okulaba bukedde. Kati ate n'osanga omulala nga ye weewaawo bukedde Mukama tagimuganye naye agirabako ki? Agendayo n'agirabako mawulire. Naye oli Mukama n'amugaana amawulire laba agadrimu laba aga KTV togayo ku TV ziri. Nze nyina we nakyalanga n'ozirookinga oli yazirookinga kubanga nga buli lwe yagendangako bweti nga ye yamanya Mukama by'anaamuvunaana. Mukama yeebazibwe. Kati ezo zibayita forbidden. Mukama agaana ekintu olw'obubi obunaakivaamu kyo nga si kibi naye nga kirina obubi bwe kiriidinga nga kibuleeta. Kati nga bwe nkugereza TV. Naye kati waliwo kye bayita sin. Sin tewaliwo Mukama gwakkiriza kukikola ng'omulala ne bakimugaana. No, we misunderstand that sermon eri abantu abagibuulira. N'abamu abagibuulira tebagitegeera, bagibuulira mu ngeri enkyamu. Naye Mukama waliwo gwagaana empale omulala n'azimukkiriza not. Okwambala ekyabasajja Bayibuli egamba omusajja tayambalanga eky'omukazi n'omukazi tayambalanga eky'omusajja. That's a sin. Katonda akigaana in general. Kwawo n'oyogera bw'otyo n'otugamba nti waliwo ne Mukama baagaana okwenda ne baatagaana. N'otugamba bw'otyo n'ogamba Mukama alina baagaana okulya enjawulo ne baatagaana. Nti forbidden fruit yo gwe Mukama yagaana okulya enjawulo naye nze tagiŋŋaananga. No ne bwe baba tebagigaanye newe tekimwetaagisa kujja kugamba nti lekeraawo okulya enjawulo ku mulimu. No.
Kimanyi kibi naawe okimanyi era oba okikola ng'okimanyi nkola kibi. Ekibi kyekyo ky'okola omutima gwo ne gugamba nti okola kibi. Okuleka nga tojjuzibwanga mwoyo mutukuvu. Naye bw'oba oyina omwoyo mutukuvu oyo bayibuli gwegamba nti alibalumiriza ekibi n'omusango ng'omuyina mutima gwo buli kibi ky'okola kikulumiriza. Era oyambala akateeteeyi oba ofuluma bannaye akaloboozi tekabulayo mu mutima wabula oyambadde akampi. Tekabulayo gwe n'okibikka kuno bisisu n'ogenda era olutuuka mbantu n'okasikaasika okitegeere olutuula wansi n'ofuna oguleesu gweweebikkako tokuba abantu ebifaananyi naye nga ye omwoyo mutukuvu yakasuddeyo. Oyinza obutakuba nga tofuluma oli eyo omukuba otambula abantu ne bakusiyasiya omwoyo mutukuvu muli n'akakusuula nagamba nti akagoye ke wayambadde ke kakusinza. Be bamanyi byayonooneka omanyi ebintu nabyo bikabawavu bulala ebyo byonna n'obyongerako naye omwoyo mutukuvu yagamba akagoye k'oyambadde ke kabaatulakitinze ate oba baakakola nga bakatumye boy follow ate okambadde abavubuka bakufolowinga ate obavuma. Mukama yeebazibwe. So a sin is a forbidden fruit for all born again. Amina. So bwe tuba twogera ku kukyusibwa tebakukaka era teriyo alijja actually teriyo omuntu alijja n'akufeesinga direct n'akukaka n'akugamba toddamu. No, ekyo gw'olina okimanya profit tuli nayo. Mukama ennyimba z'ensi n'oli nga zeeyonjooyinga mu Mukama tazimugaananga. It's not a forbidden fruit. A sin is a forbidden fruit for every born again. Gwe buli ky'omanyi nti kibi bayibuli etubanja okubeera Christ like. Bayibuli etugamba nga tutunulira Yesu Kristo omutandisi era omufundikizi w'enzikiriza yaffe nga kikyategeeza nti Yesu gwe tulina okwepimako ye gauge map yaffe kwe tugamba nti gwe twepimirako. Kati gwe buli kyokola weekubemu akafaananyi nga gwe Yesu yandikikoze nga tonnaddamu muntu nga bw'ogenda muddamu kubamu akafaananyi nti singa Yesu gwe bagambye bino bye baŋŋambye yandizeemu nga bwe ŋŋenda okuddamu nti yandizeemu ati bw'ati kati ddamu nga bwe yandizeemu. So leka gamba nze tebaŋŋaananga bagambako nja bagambako. Nedda gunti oli mwana wa buwala. Ennyambala y'omwoyo mutukuvu yayimiridde mu kifaananyi eky'omukyala mu busatu kubanga ye maama. Gwe weetwale nti omwoyo mutukuvu singa abadde fiziko ng'atambula mu kkubo yandyambadde akateeteeyi kano ke nnyambadde. Ddoboozi ligambe nti ye kambale. Omutima gwe gugamba nti weesike eri akateeteeyi ako. Okwo kwe kukyuka kuva mu ggwe. Okukyuka tekuba kungulu era okukyuka kwonna okuva kungulu kuba pulasitiki. Era okukyuka okuva kungulu omuntu yeebikkako bwebisi naye nga munda kitokota. Era oli akugamba gundi ngenda mpola nja kubikkulira ebbwa lyakamumpulira oba olowooza bwe nalokoka nasirwala naye ng'obwedda asirise naye n'amaliriza nga kubye eyo siteetimenti. Okitegeera okuyikiika obwedda yeebisseeko naye ng'ekiri munda kati okukyuka teba kukaka naye kuva eri muntu. Ekitiri lyagenda kuva eri akukake nti va ku bwenzi kuba tamanyi nakumanya gy'ogendera oluusi ne bagirlfriend bo tabamanyi oba baboyfriend talina kyategeera. Yakulaba ku kituuti ng'okuba ttendo n'agamba kyekyo. Woomanye ekikulya. Ennaku zino waliwo akayimba akatrendinga kagamba I don't know what to do. Akayinja mu ngatto. There is a stone in my shoe. Akayinja mu ngatto kanyumira nnyo akayimba ako.
eyakayimba nemwerabira simumanyi ndoza simumanyi namumanyi naye kakayimba akawulira aita stone in my shoe naye alinamu baasi egamba ebisaawe byombikuba nembijjuza abalema nembatambuza naye bwembeera eyo mu kisenge kyange nina ekindi abantu kye batamanyi simanyi kyakukola nekinfuukidde akayinja mu ngatto mukama yebazibwe kati akayinja akakali mu ngatto gwotambula naye takamanyi ng'okamanyi bwe kakunyiga kiri gy'oli okuyimirira ogyemu engatto okagyemu bakaleke kakunyige paka ekanakuleeta amabo mukama yebazibwe okukyuka tewali agenda kuka kakukyuka tewali agenda kukuka kakukyuka okukyuka tebakukola ki tebakukaka tusome ku byawandiikibwa ebikwatagana ku kukyuka haleluya ebimu ku byawandiikibwa nti omuntu bw'atakyuka yeeregera omutego gwe ye Zabbuli 7:12 ngiwandiise awo kangisome ne wano direct mu bayibuli yange nabagamba bwe mbeera ewaka scotinga software ya bayibuli nkwata eno hardware hard copy omuntu bw'atakyuka aliwagala ekitala kye aleeza omutego gwe aguteeseteese omuntu bw'atakyuka ye mwennyini yeyewagalira ekitala ekirimulya kati ate 1 Corinthians 5:17 negamba nti bwe twayigira Kristo twafuuka bitonde bijje by'edda ne biggwaawo ennyambala ey'edda n'ekyuka kati waliwo enjiri etambula mu kkanisa omulembe guno era aliwo abamu ku basumba abagitambuza mbu kyaki z'oluso like kyewandikoledde mu nsi jangu okikolere mu kkanisa bannange bwe twalokoka tetwalokoka kukyusa biri mu nsi kulokola biri mu nsi no bayibuli egamba ensi mugireke eyagala ebyayo ebyensi tubirekere ensi kyova olaba ekiri mu kkanisa emisono egiri mu nsi gyegiri mu kkanisa omuntu we bamubulira enjiri yajja bw'atyo mukama yebazibwe n'asigala bw'atyo nosanga oli nga muweereza ali mu kwaya asibye enviiri kubanga lwaki bamugamba jangu bannange Yesu yagamba jangu nga bw'oli naye ye teyagamba kusigala nga bw'oli Katonda akuyita nga bw'oli naye takozesa nga bw'oli bw'atuyita bwe tujja tukyuka kyova olaba bayibuli egamba abayite bangi naye abalonde batono okulonda alondamu abo be yayita abakyuse abatakyuse n'abaleka kati saagala olekebwe emabega olw'obutakyuka abayite bangi naye abalonde batono olowooza kitegeeza ki bw'aba akuyita ayita bamalaaya ayita ababbi ayita abenzi ayita abakunama ayita abatemu ayita abassi fenna eyo gye yatulonda mukama yeebazibwe waliwo omukyala abadde asaba waggulu eyo n'agamba mukama abamu watulonda mu loogi abalala watulonda luddawa abalala watulonda luddawa ye bw'atyo mukama waliwo eyali ava mu loogi ng'ava kwebakako basatu lumu oba waliwo eyali ava mu loogi nga bava mwebakako basatu lumu abayita ku kkubo n'awulira omubulizi w'enjiri n'alokoka n'ebibi ebyo naye bwe yayingira bw'ati mu Kristo God does not expect you to enter loogi again bw'oyingirayo ogenda kusigala mu bayite ate abayite tebalina ggulu lyabwe abayite bagenda mu geena kasi tosigalira eyo mbayite pozi nga lwe bakuyise lw'ofudde awo ogenda mu ggulu okiwulira kati mikwano gyanjagala okyuke mulokole bwogende oli musayi mwana wa bulenzi leero kino ekyokukyuka kankigatte n'ekyenyambala mbinyonyolere wamu oli mwana wa bulenzi oba ogenze gula jiini ogula jiini ennungi eweese ki okigula yabituli oli muweereza oli mulokole lwaki ogula yabituli bw'oba osazeewo sala kakati kokasale tokateekamu ate enviiri ziteekamu byangwe bufula bukiringi tokateekamu bikuubo ebikuubo ebyo makubo ga misota
temumanyi kiki ebitegeeza. Amiina. Ate abalala bwe bagamba byo bitegeeza ne mulowooza babatiisatiisa babalimbalimba. Who is there okuva ewuwa gy'atiisetiise gwe? Nze nkugambye nti okukyuka tebakukaka. Ate eggulu ly'omu si lya kibinja. Wali tugenda yitawo omwomu tebagenda gamba ab'ekkanisa egindi muyiteewo, nedda. Buli omu bagenda mukebera lulwe. So eggulu ogenda kulifeesinga nga gwe togenda difeesinga nga mikwano gyo. Togenda difeesinga na mikwano gyo. Amiina. So kakati ab'emikwano bwe tuba tukyuke omwana omulenzi n'ogula empale yo omanya sayizi ekutuuka. Nze ekyo kye nasooka okumanya nti bwe ngenda mu katale nga ngenze eggula mpale nyambala 32 or 33. Manya ka 31 kankwata nnyo ne kandipa sikasobola. Kabalala abansinga obutono. Ate ennaku zino ne 32 nagivaako nyeyagalira 33 gye nyambala. Ne 32 ngiwulira erina engeri gye nnyigamu. Mukama yeebazibwe. N'omwana omulenzi n'oyambala akapale ng'okukajja muyina kayisa mu kaveera ng'oli mwana wa bulenzi. Banaye mwetegereze fulayi zammwe nga mutambula. Nga fulayi yonna yonna eriko akammonde kati kubanga lwaki empale nkutte eti. N'otuuka mu kkubo n'otuuka ludda wanga bwenna empale ekukutte oli kungi nno waliwo gw'osanga ku luguudo akuba enjiri agikuba mu maanyi naye nga yenna fulayi esibye akammonde n'ogamba kale sooka ogyebuulira otereeze fulayi oyambale empale ekutuuka obulungi kubanga empale ekutuuka fulayi yeeba fulaati nga tewaliwo gwe weesittaza. Ne mugamba bakyala kukunama abaana balinze ennaku zino mwe mukyasinze okunama. Kati ennaku zino waliwo empale zajja zino biki zaabeeranga zadda zino bujoozi buli awo bubeeranga bujampa shuuti naye nga kapale kawanvu nga ka bujoozi basiba busibi miyondo si ka zipu. Okiwulira tekayina fulaayi. Omwana akambalanga munda ndowooza tataddemu yadde n'ak'omunda yenna n'atambulanga ku ngulu kuno agenda azannya ati wugu adde eno n'eri. Naye ng'oli mulokole naawe okimanyi ndi mulokole ku kyalo kuno mbuulirako enjiri n'olyoka otambula nga n'osanga omulala n'agyambadde ye tayambadde akayambadde empale ennungi naye ng'agitutte ku kyalani ne bagisiba kati nga ku sayidi wane eno okukkirira okulinga ku ssami oyinza okugamba munda ataddeyo omunwe gw'akasooli gutambuliramu. Nabagambye ndi mu kusomesa nze kyenjogera nkigezeza ddala n'okitegeera bwe ndi mu kusomesa n'okireka. Amiina. Yambala empale ekutuuka manya nti ate nze ndi munene 35 yentuuka. Genda wali mu katale ogule 35 ogyambale. Tewali wagenda kumma mulimu lwakuba wayambadde empale ekutuuka etali katippo. Naye ate instead anaakulaba ng'oyambadde ebyo biddambiji eby'ebituli yagenda okukubala ng'omuyayi kyokka ng'oli muweereza wa Mukama. Yes. Twambale engoye eziweesa Mukama ekitiibwa. Okukyuka kutandika bwe kutyo. Bw'oba tonnaba kuwangula mpale nyambalayo ogenda kuwangula otya obwenzi? Ne bw'onoobuwangula n'obeera nga tokyebaka ku bakazi oba oli mukazi tokyebaka n'abasajja nkukakasa ng'oleetera abantu abalala okwaka ojja kuba mwenzi n'okusinga ffe. Nze nnyina omwana omuwala gwe twali tubuulira naye enjiri naye twali tubuulira abasajja ba boda ndi awo mbabuulira nkakasa wa boda nangaba ne pasita baaba mutulyako ebisafa kirabe bwe kitekena nga enjiri nga ngibuulira amalusu miramamire kubanga lwaki nga mpulira bankubye ebbomu ne batandika kiraga wabula pasita oyina emaali naye ng'ekijogeza nti maali si lwakuba nti ki nga kateeteeyi ke yayambadde munnange ate nga sinze musalirawo kubanga nali nkyali mbuweereza buli obulamusu bwange so nga tugenza ababulizi b'enjiri kono twali tubulidde enjiri ng'abavubuka
nkutte omuzindaalo ndi ku luguudo bannaye mulokoke Yesu abaagala mulokoke mukyuke kati n'abamu bakuba bbomu okuleka ntowuliranga ku njiri ya ku luguudo bw'agikuba n'agamba gamba oyo waliwo eyo twabuulira omulala erivubuka liryawo lyambadde lijini litambula lizimbazimba amaaso ga mamyufu lyali lya mukyaki muvubuka munnaffe naye ono ng'alinga twali tubulidde mu kafo nga kabayagayaga buli kyava agamba naye ono ng'alinga waffe ono ng'alinga ffe ng'alinga ffe tolaba liiso ono omuyaya akola mu ffenna n'atuyitako n'agendako wamabonga olimbega mwawo gwe toli waddala alaba eriiso bapasita babeera ng'oli n'asonga mu ffe naye n'asekaaseka naye eyo bbomu nnyo ogenda okubuulira abantu ba sitaani enjiri ne bavaayo nga bakulonze nti oli bwabo oyinza okiyite mukama yeebazibwe ninga muntu mulokole era tuddayo okusaba naye agenda kusaba lwaki tosooka noweetereeza kankuwulira okukyuka tebakukaka ate bino byenjogera tebyogerwa nnyo era eno enjiri sobola wulirayo yadde kaamiina sisobola wulirayo wadde kaamiina naaleeno bwe batayipinga naye sinaaba kagamba pasita puliikiiti amiina ndowooza ne odiyo obumu bumpanvuwa kanti mbeera ndimu kati ndowooza kamalirize ne kano naye sinalabayo puliikiiti n'emu bannange munansonyiwa naye munnange nze nabagambye ndi tica nsomesa topiki bwebanga eri topiki omusomesa ajja bulijjo abasomesa biki bikikoolo bw'aba yazze kusoma reproduction nga yazze basomesa reproduction abasomesa okuva omwana bw'ajja mu lubuto paka bw'afuluma nga talina gyalumyerumyemu tabeera ng'oli omuzadde w'ewaka bw'omubuuza naye maama omwana ayitawa maama gundi yazadde kati omwana ayitawa yamusesemye omwana ayita mu kkundi bamusaze mu kkundi ne bamugjayo ne bamala ne batungawo naye kati bonootuka ku nsomesa z'okusomesa reproduction tagenda kugamba nti omwana ayita mu kkundi kubanga tojja kutegeera ye agenda kugamba abcd up to fd naawe ogende oba ogenzezaala ngaomanyi ddala biki ebinaabaawo mukama yeebazibwe so mbadde nkyayogera ku kukyuka nti kino ndikubaano kyatugambye nti omuntu bwe nasomye kapointi wano akagambye omuntu n'obulokozi omuntu asalawo na mutima gwe bwamala n'ayatula n'akamwakwe n'aweebwa obutuukirivu kati bwe butyo n'okukyuka osalawo na mutima gwo n'ogamba ndeese okwambala obubi nti ngenda kwambala ng'obulungi bulikati omukyala akunama ddi omukyala nze nkitwala nti akunama buli lwayambala olugoye oluli waggulu w'amaviiviike oba okunamye ate waliwo ebika by'engoye nga tolina na kwambala kiri mu maviivi nga bw'oba osazeewo kyambala olina kwambala kiri wansi waliwo engoye zino nga yalawundi eti ate nga mpewere ng'akawewo bwe kafuuwa bwe kati eyambuka okutamu okulonda ekintu eyambuka kakati eyo weetaaga ate okwambala ekisingawo waliwo engoye eza sirinti nga sirinti mpanvu ne sirinti yo gifeeko ng'oba akagoye okwegombye naye nga kasirinti mpanvu genda bagigendeeseeko engoye ezisinga omulala oli ng'alwambadde luwanvu naye agenda okukuyitako nga katonda wange sirinti ekoma eri waggulu ate n'ekirala omuntu omubiri gwo gwambaza okusinziira ku nkula yaagwo waliwo abaana ab'obuwala nga mukama yamukola nga munene muzibu oba nga si munene naye ng'alina figa nga zibweti ze bayita batya chipusi oba ipusi sibitegeera bulungi naye bikoiko ebyo ebibiri kuliko kye bakiyita kakati ng'oli mugazi kati munnange gwe oyo omugazi mu bisambi muno toteekeddwa kwambala kagoye ate kambuka waggulu naddala akali waggulu w'amaviivi kwa buli lw'otambula kambuka waggulu lw'okuba omubiri gwe gulimu sheepu yaagwo teri straight guli mu kaafu
kati weetaaga olugoye olukka wansi okiwulira sirinti yo terina kulaga nteegateega kubanga omuntu ebiseera ebisinga buli omu ayina enkula ye waliwo omuntu nga ddala mbutuufu naddala kubanga endabika y'omuntu omunene ate si ey'omutono ey'omweru ate si ey'omuddugavu ey'omuwanvu ate si ey'omumpi okiwulira kakati buli omu omanya okusinziira ku nkula yo n'omanya engoye z'olina okwambala era bw'oba weegomba akasono keegombe ku muntu eyakulanga ggwe waliwo obusono obumu nga kamutono nga bw'akambala kaba fiiti naye ate ng'omunene bw'ona okambala munnange kigenda kuyitirira waliwo sirinti ezimu ng'omutono nti bw'anaajambala egenda sigala yeewumpye naye gwe omunene nga bw'ojambala egenda gaziwa bweti ebeere ng'aziifu waliwo vi oba waliwo akabonero bakayita batya kano mu maathi intersection nga kali bwe kati nga bwe nawe n'ekisambi bwe kirabika ogenda oyite ku musajja wa booda ng'ogenze mubuulira njiri ogenda omulaga enteegateega ziti nga zirimu n'enkuubo ziti zirimu amiina omusajja atandika okumira amalusu ng'agamirira mu kiganda ng'olyoka omugambe yesu alokolera awone abantu abamu balina ebizibu omuntu omu yeetaaga kulaba ku kisambi kyo bw'ati n'ayingirirawo n'ayakirawo waali n'avaawo n'ayingira mu kisenge n'atandika okwematiza olw'okuba okulabyeko kati saagala obeere ekoozi y'ekyo okiwulira beera omuntu afaayo ennyo ku nnyambalayo ng'oyita mu kkubo ennyambala gy'olina okwambalira omwami wo mulinde mu nju mulinde mu kisenge kyo omwambalire nga bw'ateesa naye ennyambala gy'olina okwambala ng'oyita mu kkubo ate si ey'omwami abantu abasinga mulina enjogera egamba nti nze nnyambalira mwami wange by'ayagala olyoka olyogira abantu nze njogera mazima jjuuzi nanyingira mu nnyumba yange wano nkomawo nyina neiba wange ali awo yali ayozangoye yali akumasige nga omukyala akutamya amazima gennyini nga sijja munyega mugambe nti munayo ekiri emabega naye nga n'abaana abazannya bonna bonna kyebeerabiddeko mukama yakimanyi kuba nakubayo limu saali zaayo ginaluggulo ekifeesi ngitadde naye nga kiki bw'ayimirira akagoye si kampi naye ng'ekizibu kyako kutama kubanga enkola yaako gye baakakolamu tolina kutama nako kubanga kaalawundi kati bwe yakutama munnange ng'ekiri emabega mukama yamanyi kakati munnaye saaga obeere nga ku mizigo gwe mulokola aliko ababuulira enjiri naye nga buli lw'okutama okumasigiri ekyo ky'obakola amiina manya nti kati ndi waka njoza ngoye obudde obwokoze engoye jayo ekigoye ekyo kiri kimanda mulokole ekikoma wansi yoza engoye maliriza bw'onoomala weekubeko bulungi nnyo kaddikiniko otereere weetereeze mukama yeebazibwe ndeese omunyale mu kiwundu kubanga twagala okutuukirizibwa mu Katonda twagala okufuna ekikumi eky'oku nsi n'ekikumi eky'omuggulu togenda kufunira kikumi kya ku nsi mu riyale nkyayogera ku baana ab'obuwala mazima ddala n'oyambala kaaleegingi nga n'empala eri munda omuntu asobola okusoma kkala yaayo konna ne kayita ku kisambi nga kakireka kizina kiti amiina bw'atatambula bakwane mu kkubo bakkirize kiki ekikakwambaza buli obugoye baabukolanga bu apetayiza eri abasajja nga kitegeeza setaani agenda obuyiiya nga kyayagala ki ayagala ensereke kuggwamu kwaka kubanga okwaka kwe kulidinga to fornication or adultery no wano tewaliwo agenda mu bwenzi nga tamaze kwaka kati ye setaani kyanoonya kyekyanoonya okwaka kube kungi mu bantu so that okwaka kuzaala obwenzi obungi mu bantu kati kyeyavaddira kubanga leegingi baddira kapale ka munda kano ne bakawanvuya yes
omuntu n'omusanga ng'aziifa ayambadde kabokisi oba kabayika ak'omunda nti kayambadde kungulu nga ekyakaawula ne bayika nti kano kawanvu kajja paka wansi ate kali kabayika kakoma munda leka ekyomunda kikome munda. Yes, mu butuufu ogenda n'otambula mukubu omwana omuwala n'akuva mu maaso nga mazima ddala bw'omutunulira bw'otyo olaba maapu yonna ng'olaba maapu yonna. Omuntu olina okwefaako n'omanya gyennyambadde n'osooka weetooloola bw'oti ne weetunuulira n'omanya bw'oyambala. Mu kwambala kuno tolina kuba na loolo modo nti nze musumba wange ng'awambala gundi njogera naawe. Musumba gundi omusinga mafuta ye ng'ayambala damagi njogera naawe sogera na musumba gundi naye alina aboogera mu bulamu bwe. Mukama yeebazibwe. Amiina. Njogera naawe soogera mu bulamu bwa muntu mulala. Tumanyi ennyambala, manyi ennyambala ennungi, manyi ennyambala ekuweesa ekitiibwa. Nze nkugambye look at the shape of your body ogunoonyeza okwambala okutuufu. Be a design of your life gwe beera designer gwe nnyini we designinga. Okwambala akampi si kye kitegeeza ng'oyambadde bulungi nedda. Waliwo anaayambala ekiwanvu akuyiteko nawe okkiriza ogambe mwana muwala anyumye. Mwana mulenzi okunyuma teweetaaga kwambala mpale ya bituli damage nedda. Ojja kwambala jjente yoyite ku bantu bagambe omusajja omutegeevu. Nze munnange ntambula mu kkubo naye sina gwe ŋŋamba nti musumba oba otambula eyo oli n'agamba pasita nga takumanyi naye ng'alaba ennyambala gy'oyambadde y'abapasita. Kubanga lwaki engatto oyo ogikubye bulungi akadagala oyambadde empale yo jente obulungi essaati ogikubye ekikalu osibye omusipi bulungi akaviiri okasaniridde bulungi otambudde mu kkubo era okulaba ye pasita. Abalala nali bayitako ne baŋŋamba musawo koziba naye siri musawo kubanga lwaki bamanyi abasawo basumba okiwulira kiraasi gye bakutwala naye gwogenda kwambala oyite ku muntu agaye kirasita ng'akulawulira sita naye balasita balina eggulu gye balaga. Amiina. Bw'oba oyambadde tishaati leka ebeere tishaati eyo ekusaanira ate oba nze ŋŋamba nti ne fiitingi zino nazo zirimu obuzibu naddala ku baana abalenzi abaana ab'obuwala bo okwambala fiitingi si kibi. Weewaawo ate waliwo ne fiitingi zengenda okwogerako ku sayidi y'abaana b'obuwala naye kanjogere ku fiitingi z'abalenzi. Akasaati akaako okoyambala omuntu n'alaba n'embiriizi kaaki n'okwata ka tishaati konna kwegamba omubiri gwo ng'ogumanyi gwambala sayizi oba tugambe 30 n'ogwambaza ka 25 onakonako n'embiriizi oli asobola zikwatako n'azibala olulunuufaaki. Yambala sayizi ennungi sigambye nti ddayo yambala eziri ebinene biti nange si byennyambala nange nyambala olugoye oluntuuka okiwulira naye yambala olugoye nga lweru lukufiitinga nga kwegamba naye omwana ayambala ennaku zino oli najja nakwata bw'ati oli ne bw'aba akugoba nakwata mugongo tasobola kukwata saati yo abanga akutte ku mugongo omwe. Nkubuulire bw'oba ogenze okutungako akagoye oba ogenze kutungisa katengi oli mugambe tonsiba nnyo ndekeraamu ka alaawensi akatonotono naye eba fiitingi naye eba ekugyamu mu sayizi yo entuufu. Tegera kuddira bw'okutta akabuto konna ne keesongola mu maaso n'otambula ng'okawewa weetaaga essaati nga si kinene naye nga ogyamu bulungi. Amiina. Bw'oba oyambadde
oyambadde t-shirt oyambala t-shirt eweesa ekitiibwa ate nze njagala nnyo bwe mba nyambadde t-shirt nyambale t-shirt ey'ekitogi eweesa bulungi ekitiibwa ate naye neetali ya kitogi nayo nnungi singa ekawate kakutitwe kati ko waliwo bwe bayita bu ina t-shirt nga bakambalira munda kanuuna entuuyo singa omuntu aba alina gy'alaga oba alina byagenda okukola naddala ffe abasumba ogenda kuweereza osobola okuweereza ennyo n'osaba ennyo wenna n'otuuya n'essaati neefaanana nga gye bayiridde amazzi so nga munda weetaaga okwambaliramu ka t-shirt kati bu t-shirt obwo nabwo bukolebwa era kaba kavi wano mu maaso buba bu ina t-shirt kati bw'oba nga kamunda kambalirenga munda kungulu oteekeko essaati yo ne bw'onoosaba kanywa entuuyo munda kakati ate kusika oba otambuliramu mu kkubo mu kkubo funa t-shirt eweesa ekitiibwa aleluuya amiina abaana ab'obuwala fitting gye mbadde njogerako yeeno waliwo ennyambala eyazze ennaku zino omuntu ayambala olugoye nga luwanvu kiteeteeyi kikoma ku bigere naye nga bwe buno obunaanuuka nga kamukwata ku mubiri nga okutandikira kaleega ne kabaamu obutolobojjo obulaba ne kakkirira ku mpale nga ne bwebaamu bu xx oba obumulimuli nabwo obulaba nga n'akago k'empale bwe kaba kakala nga oba ka redi empale ya white okalaba nti akago k'empale bwe kati oba ekiwato kyayo kiikyo kya redi kati ate bw'aba akuvudde mu maaso bw'ati kwegamba yonna neemulaga bwakkirira amiina oli bw'aba ayambe kuba abakyala bo mukama yabakolanga beetona bingi munda besijja komentingako simanyi oba birungi oba si birungi yinza okuba sibimanyi bulungi kale ne kale oli oba ayambadde abamu bambala oba baziyita mbira nze nakula mmanyi embira z'abaana bato naye ndaba bazambala nzirabirawa era muwo oli n'azambala ne zimukwata n'oziraba n'obuuza gw'oli naye biki ebyo ebimuli mu kiwato yirizi nti ezo mbira babita butiiti obwo butiiti bw'ayambadde amiina gundi bw'oba oyambadde obuntu bwo yambala olugoye olunatta atumanyise nti oyambadde n'obutiiti naye egoye eswabukkiriza simanyi abaana ab'obuwala gwabwambala bubuuzeeko ku mukama olabe bwandibanga tebwetaagisa nze bwe ndowooza naye sijja kulemerako nnyo naye kyeŋŋamba yambala olugoye nga fitingi naye nga tegenda kufuukira kizibu waliwo omuntu akwitako baninga ayambale olaba nnyo gye bayita office weya nze terinyumira nga office weya omuntu ayambala bulungi tiyeetipye naye ng'anyumye newabeerawo weya ey'abantu abaweereza oba abantu ab'ebitiibwa nze ntunuulira omukyala nga Judith babiri ayambala ebiteeteeyi bye ebiwanvu bipate dress bye bannaye n'anyuma n'okunsingira bano abakunami bwe bambala okiwulire kale nno bo babyambala gy'emirimu gyabwe baweereza ba sitaani baliwo okusiga bibi mu bantu kati ate gw'oli wa mukama oliwo osiga bulungi mu bantu naye ate n'obeera ng'ennyambala yo okoppa bansi mukama yeebaze tukkirize omuntu anaatukirizibwa mu Katonda olina okufaayo ennyo ku nnyambala wano ennyambala ngigasse n'okukyusibwa mbigasse wamu amiina mulowooza sigenda kukoma ku bino nina bingi byesikutteeko njogeddeko ku bimeka njogedde ku nnyambala nenjogera ku kukyusibwa nenjogera ne ku kulelebwa wenkomye olw'obudde sisobodde kukwata ku kusoma bayibuli sisobodde kukwata ku kwelesa okwo nkwagala nnyo n'okussaamu ekitiibwa endagaano ey'obufumbo nako mbyagala nnyo naye olulala lwendiba nfunye opportunity ebyo ebisatu bye ndibuulirako amiina mukama abampeere omukisa weewaawo